obuchafu kintu kibi nnyo. Soka weeyonje wakaawo, making sure kasasiro omukuumaamu alina okwokebwa naye mwokye, and then state council etandikira awo n'abalala bonna bekikwatako nga gwe omuntu ng'osoose n'ozannya patio. A very good message coming in from Bobby Wine. Ke katwese kayimba buyonjo ke katwese kushafe olunaku lwaleero. Ennaku z'omwezi ziri nno 3 lunaku lwa Mukasa, mwezi gwa Kafumula mpa omwaka 2024. Nkwanyiza program Sumula weather yeyo but regardless tetulina kyakukola. Abaana mubambazeeko bulungi muba covering up abeera ne bag ye. Bw'oba olina jacket kyombiseko nga tekiri part of the school uniform kimubikkeko bw'atuuka kusomera kiteeke mu bag ne mubutuuza ku booda ne mubuta no namwe muyina emitima. Anyway, muli b'abaana bammwe mwe abamanyi. Welcome to the show eno program Sumula gw'abantu y'Obwakabaka bwa Buganda. Nkubuuzaako nti wasuza otya ali ebitambulira bulungi? Alhamdulillah. Nga naawe bikyaganyeganye mwekwase Mukama Katonda ajja kuba kusussaawo awo. Bannaffe abatabula nga batunda ttaka, bannaffe aba Buganda Kumbucha, tulina Victory School of Beauty, Amni Diaspora Connective. Bagenda tuvuga paka saa zigenda kubeera 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. Tuyungeko tutandike. Good morning. Mwasuze mutya wase buli bannyabo mutulabira kingo ntunuliranga mmanja. Nze nina obudde bwe yadde ne sekendi sirina yadde. Gwali mu kisiibo amakya gabwaga kutabuseeko gatya. Sirina. Kwanza senga yaŋŋamba. Agambe tebinkwatako bye yagamba. Tubanga mwana gwe tosiiba. Mama, once again, I welcome you to the show. We've officially started Sumulula Chigula Luji ku telefone Obwakabaka bwa Buganda ng'olunaku olwaleero waliwo etteeka eri buli wetu wabaawo ekibadde buli musolo wegwekanamamu buli mbeera weebeeramu nga batugamba nti baatuggyako obuyambi olwo etteeka liri ery'ebisaasiro lye baasayininga. Ne waki tukizza ate nga tulyenyumirizaamu. Omuntu nakusonyiwa n'omusajja naakwanja ate nange sente zonna nazimalira mu mikolo. Nazimalira mu mikolo. Ojula ozimuddiza. N'omuntu gwe muyomba n'obako kyomulangira n'amala ne yeetonda n'omugamba omusonyi ate nasigala nga bumuyombamu akizza. N'ekyobwenzi tekyerabirikika nakyo bannaayo. Eri nno abasajja bano ffe tukyerabira twabamanyiira. Anti mwatondebwa kwendwako. Era nze kakubulyeko seimu nze ne bakera ku makya ne bankwata. Seetonda ngenda bugenzi. Anti mba sigenda kijja mukama. Anti! Nze seetonda bitabo buyisi. Kimu bibiri. Twakamala basonyiwa wano bamuzi. Kakati munaye olunaku olwaleero jjukira waliwo advocates ab'enjawulo. Mulimu human rights list y'abannamateeka bangi nnyo abadduka mu kkooti n'abantu ssekinnoomu olw'etteeka eryo nga limaze oteekebwako omukono. Kyoba olaba nga terinaba kutandika kuluma because liri mu kkooti and all that. So olunaku singa tebadde mu kkooti singa lyatandika dda. No, singa teryaliko what is it called? Tebaaliko baligira. Olina sanga omusajja abigula. Singa tekwaliko kati ababbi babba misana bagamba nti oba kino oba kiri kiki asinga ndowooza lyatandika dda naye kaakati olunaku olwaleero kkooti egenda kubeetuwa ebyavudde mu judgment. Era saa zigenda kubeera nnya tulabe okusinziira bano abaaloopa nammwe ne gavumenti ani alina okuwoza okw'amaanyi. Olwo baani abali baddemu abo abaaloopa? Anti kugambye waliwo lisiti y'abalooya ab'enjawulo, kuliko n'ekitongole ekirwanira eddembe ly'abantu. Bayinza okuba because ebintu by'amateeka bino bizibu. Mulimu ebinyusi eby'enjawulo bye bajja boogerako because we tujjukira baawandiika ebibonerezo mulimu
n'ogwa kalabba ng'omuntu ozze kaana akato. That is the biggest ebiramu ebiri kusibwa myaka 2 okusasula engassi n'ebirala biyitirivu nnyo naye kati ejjalaba nga human rights ng'erina akawaayiro ke bayakutteko negamba ate kino kuba tujjukira singa etteeka lino ligenda nno mu mateeka twajjayo ne twagala matemamuko katonotono ne tutagadingira munda because nebyennyonnyola nabisiba ebirungi ebiri awo gwe kennyini ne bw'osanga abantu nga bali involved n'ogamba kankwate ka video nakakozesanga obujulizi nawe kennyini oba promotinze ffe kennyini bannamawulire okuddako wano ne twogera ku kintu in particular ekyo nawe oba promotinze so bingi nnyo balina ottereezaamu so kati okusalawo kwengeri ng'eyo kooti kwegenda okujja ewe naye singa kooti esalawo in favor of the law nga litandika oluma olw'omusajja gwe nasanga ekabowa baba munkutte gwe nkugambe nga yali abigula so ku nsonga ng'eyo bwe bityo ebigenda ogira ku arguments ezimu abalopa ze bagamba ekisookera ddala etteeka lino already lyaliwo mu 2014 naye ne libeera nullified kati yo government wegambira nti ensonga eyaliggisaayo it was because koram yali tewera but this time around koram yali ewera bajja bangi nnyo maama yabayita bonna okitegedde ensonga nabagamba etteeka lyayisibwa mu nnaku 6 zokka instead of 45 days tunayegayisa buli tteeka nga tuliwo ennaku 45 erijja ekisanja tunalijjako tunalituukako ddi rijjako ekisanja kati neeyo nayo then waliwo gamba nti public teyali involved tebatwebuuzako tebannaye byetwogerako mu byagala batemubyagala muyinza okuba mulinyirira eddembe lyaffe nga ffe tuli twawuliranga biwulire okitegeera so zezimu kwejira ensonga and then bwe bityo n'ebirala bingi nnyo so bibaloopa so kati tulindiridde ekyatujja kubatu oba babaleka mweyagale oba etteeka lirume kale katuline binava saidi zeyo naye ekyabaana abato kansubire nti munna muli bazadde yali ensonga nkulu kubanga ne normal sex ali regulated. I know. Why abnormal tabeera regulated? Kati awo tuvuddewo munnanga olunaku olwejja ono twabadde masavu ng'ate gookya ate savu balikalira munnange ebimuli bya bulange byajonjo badde ab'ebitiibwa nga bazze munnange okubeera ng'ate bongero eddoboozi ku mulanga guno gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'emisinde Kabaka birthday run munnange ebeera buli mwaka era nga tubeera ne cause oba n'omulamwa ensu lwaki tubeera tudduka era nga tukyatojjera n'omulamu gwa abasajja ffe basaale mu kulwanisa obulwadde buno obwamukenenya twagala munnanga 2030 wadde ng'asembedde asange nga at least waddeko sinakindi nga tumaze nga bewazira kakati munnanga awo Naalongo right honorable Anita Among Magogo we yawuliridde omulanga guno yamulabisiza ddala nga Nakawere yennyini nakawera abajjizaalangako simanyi kakati no munnange Speaker of Parliament yote nga werekeddwako n'omumyuka we nga werekeddwako ababaka ba Parliament batuuse mu Bibuli ya Bulange Katikkiro wa Buganda n'ayaniriza Speaker n'ayaniriza abagenyi ne bajja okusobola okubeera ng'ate batuusa ensonga era nga twagala okwebaza obubaka obwatuukidde ddala wano bwatuukidde ddala mu bungi Parliament okutwaliza awamu yaguze emijoozi gya bukadde 5 abaka ba NRM nabo ne bakwata mu ddene ne bafuna obukadde 5 ne bagula emijoozi nzemu ekibuuzo nga sinnabakibuuze naye era ababaka ba Buganda Caucus ne bakwata obukadde 10 nabo ne bagula emijoozi munnange awo okwogera kwabadde kungi naye ekitibwa Katikkiro mu bigambo byebasibiridde yabagambye nti wadde nga muli mu byabufuzi nate musobola bikendeezaako ne mufukasinga ku bulamu bw'abantu ataawo Naalongo Anet Among n'agamba ababaka ba Parliament okuddayo kewaabwe basobola okubeera nga ate bafa ku by'obulamu ebirala byonna bisobola okugaana naye ate obulamu bw'abantu bwaffe bukulu nnyo so bwe batyo twagala okubebaza olw'okuba nga ate basobodde okubeera nga azze okugatta eddoboozi lyabwe era ne tukyongera okuggumiza nti nga 7 olunaku olwa Sande olwa wiiki eno tuggwera mu Lubiri Emmengo Naalongo ajja ayinza okuddukira ewaka
ayinza okugenda ddukira ebukeddeya basobola okwegobera mu nnyumba as long as ocontributinze kaakati bw'atyo wekitibwa Mathias Mpuuga naye omadde ku babaka ba paalamenti abasobodde okubeera nga bajja era bw'atyo neebaza Ayi Ssaabasajja Kabaka okubeera nga taasoosowaza ebyobulamu yes ensonga bw'etyo bwe yatambudde era kyebadegenda okubuuza ali kyonzemu nti NRM yaguze nadde manyi paalamenti yakiikiriddwa NRM nengamba yajja NRM baviiddemu ddala ssente obukadde 5 ne bagula emijoozi so tweyanzege kakati wenjawo okubuuza mwe mujja ddi ab'enkumbi Nuupu yajja NRM yazze Nuupu yajja oti yajja nga leader of opposition anti yajjire bajjira wamu aba opposition naye ne bano baawudde paalamenti yazze Nuupu neegula manya NRM neegula anti bali bajja leader of opposition yajja kati Buganda Caucus beetabiraawo kubanga era Abaganda Caucus basobola okudda nga ababaka ba paalamenti abasiraamu kitegeerekese okuleka ng'olina obuzibu kumutya guno kale buli omu akoppe munne tubawe tayimu yammwe kuba kati bwe bajja bokka ab'enkumbi tujja gamba DP ekoze etya naye nga bo baagulira dda mu opposition leader of opposition yagula dda kyekyo tukitwalira awo kale wokijja kale abalala bajjidde kakati nja kulaba ngaawo ndabyewo omubaka w'Emawokota aba north aba south ndowooza nsibambi WFDC kati ye bajjidde mu parliament kwa era gine emijoozi 50 era gya parliament awamu kati ne honorable Mathias Mpuuga tayajjira eri mu Nuupu atajjidde no Buganda Caucus oba mu Buganda Caucus obanga ajjidde mu parliament samwena kale ne kale bazze so kati ye ensonga kale kakati abwe tweyongerayo mpaka awo boyinawo kakati tumukulikeyo mu Easter abamu akadda ku lunaku lwakusatu naye nga ffe twakomyewo ku lunaku olwokubiri wadde naffe abamu ku Mande twakola tukola nnyo kakati we tugeera mu nnaku enkulu munnanga abantu mukyekola kakati emisango egyali gyesitalingiddwa mingiko abantu 91 be bagambibwa okubanga be baafudde bino betwogerako byali wakati w'ennaku zomeza 21 paka nga lumu April 21 March paka nga lumu April ennaku 2 zokka ziba 2 zokka kale kakati 45 bagambibwa okubanga baafiira ku mububenje ku kkubo abantu 46 baatemulwa either baakubwa masasi baakubibwa masannyalaze abamu bettabwesi abalala okutwalira amateeka mu ngalo n'ebifaanagano kwebityo bwe butemu obw'enjawulo bwakola ki owaviirako abantu okola kyokufa kaakati emisango gino nga mugambye nti gyali wakati w'ennaku zomezi 29 March paka nga lumu April kale abantu 62 be baaloopeddwa olw'emisango egyo era nga emisango egyaloopebwa giri 6 omwaka oguwedde wakati wa 29 omwaka guno 29 March paka nga lumu April yes kakati emisango gyabadde 62 okwawukana ku misango egya reportingibwa 42 omwaka oguwedde kitegeeza egyaguno gyabadde mingi by almost 20 kakati ekisinga okwennyamiza nti okutwalira amateeka mu ngalo basimanyi lwaki abantu beekyayi bwekyayi cases zaaweze nnyingi nnyo gyadde cases 10 ze zasinze okubeera ennyingi abantu abafudde naye nga battiddwa buttibwa oba ontegeera bulungi kakati ate abattiddwa nga bakomesa mmundu nga badde bazze kubba nga bagenda kubbisa mmundu ng'ekirina okukolebwa nabo kubakuba zaadde cases zabadde 9 domestic violence mu maka zabadde cases 4 namba kale kakati waliwo mbadde nkugambira nti suspects 52 be baakakwatibwa era nga muno mulimu 20 abateebereza okubanga ate baleka balimu n'ogw'obutujju kakati ate bwe tujja wano ku kkubo Michael Kananula ono nga ye Directorate of Traffic and Road Safety agamba nti okuva nga 28 March paka nga lumu April abantu 125 be baafuna ebisago olw'obubenje obwali ku makubo kale naye nga Kampala Metropolitan that is Kampala Wakiso ne Mukono mwakoze bulungi nnyo mu bubenje ne muddidirwa banafu aba Albertan region ne Wamala region ne baddiŋŋana awo ku nsonga ez'obubenje ezabaddewo over
it's the weekend. Gana no si mawulire nti munnange tubabuulire ebyabaddewo kwekuba mutima tereezaamu wano na wali obutabanguko mu maka tuyina solutions obubenje bulijjo tubiyimba buyimbi emmundu security kasa yatuwadde report naye okutwalira amateeka mu ngalo obuzibu buva poliisi nga tukyagenda maaso okubiriza abantu okulekera okutwalira amateeka mu ngalo kubanga olumu tu obstructinga justice okujja poliisi buli bwe tulaba ku bantu be twakwata nga batambula ku kyalo nga batusoomooza kano ke twakolanga ogamba ko kyemalire kale Sumulula ewagiddwa utaliko kofi kombucha bare ekiriko kati ku BBS Zook is a Sanulio with SunTimes and give your family a memorable Easter holiday. Best kids entertainment on Cartoon, Boing, and a new channel, ST Tunes. New star packed together drama series titled No Time, Customer Care, and the plot on Makula TV and Makula Chica. Non-stop movies on the new ST Movies channel. A thrilling title race in the Star Times UPL on Sanuka Prime. Variety of channels added to spice up your Easter celebrations. That's not all. Nova customers on antenna subscribe at 16,000 shillings for copper bouquet to enjoy extra upgrade to the next higher bouquet on us. Everybody needs entertainment. Sumulula tulaba yona gyosizire kubanga ate otulaba webale kubanga ate okedde abatuuse dda mu ofiisi mwebale okubanga mwe muli keberako wansi w'entebe tebabanga bataddeyo akati wamma olunaku olwaleero minisita mwe tubagamba ebintu ne mwefuula bannaddiini nnyo abaana batega obuti si bannaddiini naye bw'amala okukatega amala akajjeyo akasenyesi eranze buli wenzija nkwata kubanga lyentuulidde wano nga tekanfumitanga nga tonafuna ayagala nnyo ntebeyo eyo bajagala okukamala kyovula oleka olaalise ng'ogenda mu gundi temuteekawo gundi babigambako omwana yagenda mu liivu ne baba bamutuliramu n'agamba naye bamwagala nzija enfire mu studio ngenda kujja naye yave mu show yange nsobole okuwona for real ne bagaana najja nze wano baŋŋamba anoonya omuntu akutuyamu ne bagamba gwe mulimu gwange munoonye omuntu gwemulaba asobola okusuutinga sheno ye atuulemu nze olina okumanya tewali nze wenfana nebyagala bino tebinkwatako tala tuyombemu wamma kakati olunaku olwaleero abantu b'ebuyikwe minisitule y'ebyobulamu egenda kubejja eyo to officially launch yellow fever vaccination. Kakati no enteekateeka eno yatandise olunaku olw'eggulo mu malwaliro ga government naye eronkinga olunaku olwaleero. This is in phase 2. Phase 1 yali eyo mu Eastern region eyo naye kati phase 2 egenda kubeera nga etandikira to be conducted in 53 districts mu Ankole region, Greater Masaka, Teso and Karamoja sub-regions era nga paka ennaku z'omwezi nga April ennaku z'omwezi nga 8 omwezi guno gwe tulimu. Yellow vaccine eno no boosting immunity n'okubeera nga egaddinga against deadly diseases. Kakati abasinga bwe wali olinnyeko ku nnyonyi kyenjogera si kipya. Anti Marialo bagamba nti abeebuyikwe ng'olina pulaani y'okufuuka kadaama. Akatabaako bakakuseera ng'oli mu bwetaavu. Emitwalo tolamuza na kulamuza. Exactly. So genda bakuvaccinating ofune ka yellow card ko tojja kuddamu ino peregesi. Naye bwe baba nga wali okafunyeeko tewetaaga kugiddamu. Tewetaaga giddamu.